Gavumenti ng'eyita minisitule ekikula ky'abantu etongoza kafuba okusonderako ssente z'okuzimba ekizimbe ky'abantu abayokebwa sirina okujja omuliro ekifo kino abantu apokya n'obuvune buno bagenda okuŋŋaanira okubabudaabuda omukolo gwa Dokotera Africana nguteekeddwateekeddwa ekibiina kya Center for Rehabilitation of Survivors of Acid and Burns nga kwetabyeko ne Commissioner Agnes Nampeera Bulego okuva minisitule y'ekikula ky'abantu omulama gw'olukiiko gwesigamye ku budaabuda abantu abekeddwa omuliro aside okubazaamu essuubi okubasakira n'okubakulaakulanya nga batumbula ebitone byabwe aboogezi okuba n'abayokebwa aside bawadde bannaabwe essuubi ne babakuutira obuteekubi n'amega kubanga bakyali balamu. Boogedde okusomozebwa kw'abalinira ebitongole bya gavumenti obutabayamba naddala okugusa emisango n'okuvunana abeera beenyigidde mu bikolwa eby'okuyira bannaabwe aside. Twetulaba naye n'agamba embutuufu buli mukyala akola yeetaaga muyira aside. Yamubuuza naawe osobola okunjiira? N'agamba sisobola. So kati we banjiira najjukira kye yaŋŋamba. Wasigala abaana 7 owomunaana yafa omulala muto n'embeera gye ndi musobola kukola netaaga nange obuyambi oba nkolebwa essajjale. Ensonga ne bagyesigamiza ku butabankomma ku polisi y'abantu nga bamubalusuddemu akaba Nampeera bawadde essuubi n'abasuubiza gavumenti okubakwasizaako mu mbeera zonna. Basobola okujja mu minisitule ne tubayamba ne babawa ne bakola ebibiina ebyokwekulaakulanya ne beeyongera okuba nga bafunayo akasente. Yesolvin kandi okuva mu polisi y'amaka ategeeza nti emisango gy'obutankomaka gikwata ekifo kyakubira bula abagenda kukinogera eddagala. Ng'ogyeko kesezi zonna eza ripootingibwa ku polisi ennyingi obutabanguko bwakwata kifo kyakubiri ekitegeeza obutabanguko baali buyitirivu. Ye Hajati Jali Yasikamate nga yakulira enteekateeka enannyonnyoddde omulamwa. Bwe twalaba ennaku zino nga z'ez'obutabanguko bw'amaka era bwe buleese ogundi byonna bye tukolamu mwe byetooloolera ne tusalawo okugamba nti nno ennaku zino katuzigatte wamu. Yakulira ekibiina kino Hanifa Nakiri walaze okunyonola embeera gye bayitamu naddala abookeddwa asede wano Wasina ategeeza nti wakulwanirira eddembe ly'abo abakoseddwa. Era mu erufu eri buli muntu ambuuza ekibuuzo kyayagala ne bwakimbuuza nga kinzigoola kitya nkimugamu mu mbeera ejja okumusomesa abeeko ky'ayiga. Yudana Myalo yakusakidde eggulu lino.